Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Oh, but I'm sweating. I'm from performing. I hope I look okay. Thank you very much. Can you connect with us to what came to your mind? What am I into what day? You connect it. They're online. Nenzela sabi mbakebyo. I didn't. I won't give the reasons why, but I didn't. Naye, it was a good thing for for artists to keep in the eyes of the public. But for me today has been a special day, Independence. Definitely when they called on me, yeah, it was a pleasure to perform. Uganda. That way, I mean, twafuna independence here. We're a free country. The peace that comes with it. The fact that I'm Ugandan, of course, and see, and I've watched it over time. Uganda is not the Uganda I knew 10 years ago, about 15 years ago. The evolution of everything, the technology, even the music industry. Generations are changing. Like the world at large, so it's amazing. When you talk of online concerts, omuntu wajiwulira agamba nedda ffe twagala muyimbi wali nga mulabako nankoonako ne mukoonako. Era naffe kye twagala tushimisinga nnyo. The fact that we have done this doesn't mean we don't miss our fans. We miss stage. Tumisinga concerts zaffe kubanga twabimanyiira kuba n'abafaani baffe nga batirako tubalabako twekoonako nga bw'okyogedde. It's more fun, it's more engaging. It's not like being on TV, you're performing for the cameras. You don't know who is watching out there. Some people don't have that. Not everyone is watching. Even though not everyone comes to the shows, but yeah, bakuwa energy ngo balabako okitegera ne vibe kati wali olina ogye creatingira olaba kamera zokka zezikuli maaso. It's not the same. What's your independence and better shows? Never Chiruma naye better late than never. Like katono kale laka katono tukebaziza kubanga era kale abakyayeko abatulabyeko gye bali ku TV gaabwe ku masimu gaabwe naye era tushimisinga kiringa bwe nkugambye kyokka kati senga maybe ndi wala maybe basenga na photo obanga anavuddeko abalejo kitegeera yeah tushimisinga. Bannange, we have tried not to because I don't know, we are tukirekera Katonda musaala na government kujegayire tulabemu netuwulire naye nga ffe abayimbi tewali kyamanyi kyetusobola kukola tugere twekalakaase we can't. Twayogera dda, we have said it all. So tusaba busabi naye nga ku kyetulaba we are hopeful until maybe soon. Eyinza obutaba December, eyinza oba maybe next year soon. Naye banerisoaweza myaka 3 nga tutudde tuli mu myaka 2. It's really bad. Okay, but in your when artists are struggling to have a Jamie culture, now of your music or tuba kayimbo ina kapesa. Akasente okajawa. Munange mulina endowooza y'akasente tekabeeranga kasente kuba bakiyita sacrifice kwewaayo. Obanga oli muyimbi ali passionate about your job, about what you do, about your career, like me. I know what I want to be, I know where I want to go, I know chenino kuba, chenjagala nchimanyi, nemezaako, nengamba wakiri kale nemekulya nsondeza video. Kitegeera oba njiyo ne wali ndi muwala mukozi natandika okubeera nze kadda neweera campus nagimalako nafuna degree.
kati mmanyi okuyiriba okitegeera bakitakuyiriba nina okunoonya ssente nyimbire bafaani bange nneme kuvaawo because kyenjagala kyendubira sinakifuna so saakubeera ewaka neebake because sikola lekeraawo okuyimba nno. Okay, before we go to the video ya Kapesa, twalabye audio yabaddemu a lot of creativity, ettaka kw'olinnya, bakolemu lyrics ng'olina kw'okola abaye bafaani balina engeri gye bakyusa ennyimba zaffe mu ngeri yaabwe gye baziwuliramu gye bazaagaliramu gye bazifiiringamu. Waliwo yampereza jjo video ng'erimu ebigambo nga nange sibimanyi naye I mean it's fun wabanga we baba balukiriza oluyimba nga balukiza that means balwagadde luli fun they can play with it at the end of the day it's art, it's music. Kiri okay with me naye nga just on writer wange wakuluno wakabi special nange wakabi nyo it's special, it's different. That's why nange nabagamba nga sina lutantino oluyimba lwensinga okwagala mu nyimba zenina kati. And I know you felt it. Why? I saw it special. It's different. Alinganga nja kulugereganya kulumba lumu lwenina Masuka mu bigambo bya love. Masuka the lyrics and all that. Masuka omugenzi radio mumumanya nge yazanyamu n'ebigambo. So we never had a writer like that who can go all the way. So we are starting to have that talent. Bana baje bali eyo wansi ate bamanyikiddwa. Nenga bakabi. Osonya ku TikTok sound mwana abaluyimba nange nina ka challenge wakola bati kachanje kakola ki? Challenge bimwana akola wati. Barenjoying nze sinaako buzibu. Buli bakiraba mwe bakyagala bakitwale nga bwe bakyagala. I love it when I see my fans enjoying my song. Buli nyimba ezikubye ojasanga nga zirina versions nyingi. Kapesa. Ebyessaza bitya? Kati mu kibaafu ngenderemu omugomesi. Nze okitegeera kati tugende ku beach bwe tuti. Oba ngende olaba eyo gundi nali ku mazzi olwakwa bakola setting ya kibaafu like in the bathroom. So of course you can't go there mu kiteeteeyi. Abayimbi baffe abafaani baffe abafe abatwagala bo bakimanyira bakitegeera abali ku mulembe gwaffe. So ababeera offended be bantu maybe si buli omuntu abajja kitegeera bajja kutegeera bajja which is okay. To me tekirina buzibu yali. Okay, most times you go mchala. Why is it because of the body? Yagala nyo kwambala nika na kalega ne bakuba efana y'ebuli. Is it because of the body over the fashion over the fashion? The sirina nze njagala music njagala fashion. I can wear anything, I can sing anything. Byonna manyo yimba ndebo ntwala one yimba. Nebo mpachinze I play around with fashion siri nti ndi ku kintu kimu era awo bwero nemyenzo batugenda kunsobola nze ndi bwetu njagala nnyo okubeera ndi bachita nze I'm good with anything that looks good on me because I know my body. Ngata na balala tonteka mbalala sijja kwogera balala yogere buuza agamba nti okunama babivireko ddala. Okunama nkye kitegeeza wali olabye obwerere bwange kati awo kiseemu. Ekisembayo ekiki ekigenda maaso wakati wo ne manager asinga bagamba mbuno mweyagala. Manager wange Roni Mulindwa ne motoka abo tebatumanyi. Abatumanyi bamanyi nti Roni alinga kitange era bw'okyogera kiba kimpemula oba bagamba kuwemula bakiyita ki. He's more of a father I never had. He's more of a big brother, an advisor, most importantly, and a guardian. Enkolagana egunedyeko eriwe sound because batugamba mwafuna mu butakanya mu kati ogenze wala kati ombuzo by'abayimbi sagala kwogera ku bayimbi mbuuza Lydia Jasmine nja kuddamu. Grenade abadde mukwano gwange muleke mbuuza ebyange ddemu bulungi ng'obwedda bwe twatandise. Beebale lwagala si Kapesa yokka buli anjagala buli ampagira. You've been there you didn't give up on me, all of us kubanga tuli mu mbeera mbi bintu bya kusindika naye mubaddewo era tufulume ne mukola ki bambi beebale nnyo. Kapesa yakolerawo nga nakamutta audio even before the video. So thank you guys so much. Ebirungi biri mu maaso kyenyinza obagamba ki.
Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebera ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752414445 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.